Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku nnima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Tugenda kubanga tukulaga ku nnimiro ey'omulimi waffe ey'ebitooke gye twagenza okulambuula tugisanga nga bw'ogenda okuba ng'ogiraba. N'olw'ensonga eyo gwe ali okuba ng'otulaba ku mukutu guno gwa Farm Business Uganda w'oteeka ssente, omusajja agateeka ssente w'olaba, ojja teeka ssente w'otasobola kubanga olaba ate n'omalirize nga wejjusizza. Eno ennimiro lusuku oli ateekamu ssente akulaga ssente z'ateeka mu lusuku lwe, naye ogenda okunoonyereza n'okulaba ng'ekituufu tolaba ssente gye zirikola. N'olw'ensonga eyo omukutu gw'oliko gwa Farm Business Uganda yaffe gwaffe gwakulabisa kubuulira mazima ate ffe tetugulwa. Osobola tuwa ssente mmeka okubeera nga otugula? Ndowooza oli kubanga weetegereza ennimiro eka nnamba ya bitooke, naye ndowooza oli kubanga olaba engeri gye bifaananamu, oli kubanga olaba engeri gye bitunulamu mu mbeera efaananako bw'etyo. Endabirira mbi naye gw'osindika ssente lusuku gye luli, kwegamba omuntu n'olaba nga ali eyo amanyi ennimiro yange egenda mu maaso so nga ennimiro si ya mulembe. Olw'ensonga eyo tukikugamba ggwe ali okubanga otulaba era ali okubanga otugoberera nti ekituufu kolagana n'abantu abatuufu ate kema emyoyo. Sooka okeme omuntu oyo abamu mukute ssente muziwadde project tutyo kiga abantu abasinga n'okwata ssente zonna n'ozimala olinaga nti obukadde buna n'okwata obukadde buna n'obona n'obumu oba obukadde busatu kwatako biri kitundu bumuwe. Topakuka kukwata ssente zonna ozimuwe ez'obukozi. Gine ebbiri z'omuwadde ez'obukozi ze zinaakusikiriza okwongerayo ennya. Ekirala nti ffe bwe tuba tukola naawe era abantu bakwagana ffe bajja ne mujja munyuma okisitubabuulira. Bw'osalawo tukole season tukola season n'ebiba bitooke tukubuuza era tukole naye emyezi emeka. Era tukubira nti buli bbanga tugenda okukola bweti ssente bwe ziti. Naye n'osanga omuntu ng'ali kubba omuntu direeta ssente zonna ozimaleyo kubanga emirimu. Naye musabe ku bifaananyi n'abamu balikozesa ennimiro ezitali zammwe ne babaweeza ebifaananyi. Can you imagine kati lengera olusuku nga luno oli asindika ssente, oli alikola ki mu mbeera efaananako bwetyo. Mukutu gw'oliko gwa Farm Business Uganda, logo ya kitooke na mutwe gwa nte, bw'otuukayo subscribinga
likinga sharinga linki mu mbeera efaananako bwetyo, ate kijja kubanga kitukolera ddala bulungi. Gera abamu tebabitwala nga nsonga era abamu bwe batulaba bassa otulaba nga ababulijjo. Eyo nno nnimiro ya bitooke lusuku. Munnaffe ataliiwo yalulekera omuntu gw'ayita omulabirizi waalwo, naye ndowooza oli kubanga olulaba. Challenges ezo tuzisanze eri abalimi baffe n'abalunzi baffe abamu, ng'olina abantu beweesiga n'omugaa nti ndabirira, nadde nina omukyala eyabadde atulaga kalitunsi, ebintu weebityo kwegamba nga yateekamu ssente ezitakansi wa miliyoni 3 1 eka, naye ng'emiti ekituufu tegiri mu nnimiro. Kakati lengera ebitooke bino ekituufu olabe nti oli asindika ssente, alowooza olusuku lwe lulungi, bwe bamuweerezaako ne baweerezaako n'abaana b'emmere, alowooza olusuku lulungi. N'olw'ensonga eyo omulabi waffe omulungi gwali okubanga otugoberera ng'oli kubanga otulaba, kino kye ndi okubanga nkulaga lwe lusuku. Ssente ziteekeddwamu naye ndowooza oli kubanga olaba we lufaanana. Kakati kino kye njagala okubanga ntegeeza abantu mwenna abali ebweru w'eggwanga, mwesize abantu be muyise oba ba family member, nkyogere bwe ntyo, mubeesize n'ogamba gundi otasobola kubanga andyamu olukwe ajja kunkolera ekituufu, naye lengera essente olusuku tusobola olaba nti lulimu muddo, tusobola okyebaliza Katonda, naye n'endabirira okusinziira kasente akateekebwamu kikulagira ddala nti nno waliwo okulyaza amaanyi olusuku oba okuluyitamu akanaana. Mukutu gwoliko gwa Farm Business Uganda, Farmer to Farmer, mulimi kulimi, tukusaba nti bw'oba otuseka omukutu guno banga osubscribinga, olikinge, osharinge linki, otegeezeeko abalimi abalala nti waliwo omukutu ogwa Farm Business. Ffe omulimu ogwaffe twajja kubuusa balimi, gw'oyagala tusiime, bw'otayagala totusiima, mu mbeera efaananako bwetyo. Omukutu gw'oliko guno ogwa Farm Business Uganda, tugamba nti mulimi ku mulimi. Akakodyo kaffe kakubuusa balimi. Bantu bangi abatwesize, naye ffe mututuma gye mututumye tuzizaliza uti sentuufu. Nze ne gwe nsanze ku gulawundi ne waaba ayagala abeeko akasente kampa anziyize, nze tebanziyiza, nze tosobola kungula ssente. Ogenda kungula ssente mmeka okubeera nga weewala okubeera nga neewala okuba nga njogera ku mbeera efaana bwetyo. So nti twebaza Mukama nti teruliimu muddo guli awo, naye ate era endabiriro ogiraba nga si ya mulembe. Olaba engeri ekiwuka gye kyamukubamu, ndowooza oli kubanga weetegereza, olaba ekiwuka engeri gye kyamukubamu era gye kimuyisizaamu obutali bulungi, naye nga yamanyi nti olusuku lwange gye oli lugenda kubanga lumpeereza akasente mu mbeera efaananako bwetyo. Kakati bwe tugamba nti mutukozese, abamu tukutte abantu tebalina experience mu kintu, ne mubateeka mu faamu, ne mubeesigisa, ne musindika essente, n'omugamba ndabirira. Waliwo omukyala yali yakatugamba nti emiti gye nga gyakamala okuba nga tegiri mu nnimiro, ate n'agenda okulaba nga ate omwoyo abadde ayagala ogimulabira muga nti sindika emitwalo 40 mu eka emu ngirabe. Ne mbuuza ekibuuzo kyange, konze kati agenda kulabirira kibwentwe nabuuziza omukyalo oyo, oli kubanga okitegeera. Kati gwobeera eyo gy'oli okanya sindika ssente olwokuba abana babaweerezaako amatooke, yaga nti gwe sindika, nze nja kuweerezanga amatooke ate ndabirireko, ate nani kinofunamu akasente. So ndowooza oli kulaba engeri ekiwuka gye kirumbye olusuku, gye tuluyisizaamu, naye ng'ate olusuku luno lwandibadde olusuku olw'omulembe era olusuku olw'ensonga mu mbeera efaananako bwetyo. Twesiga abantu abasobola otukolera ekituufu, si ffe ffekka Farm Business Uganda, naye mu abantu abali ebweru, ng'oyagala kubaako pulojekiti gy'okola, gikwase abantu abeesiika, banoonyerezeeko, obanoonyerezeeko, tofa gapakuka, tofa galowooza nti noga nti kasa gundi nalabye ku social media
nalabye ku YouTube, nalabye ku Facebook, ku Twitter, bano abantu sooka banoonyerezeko basime. Tulina abantu abajja gye tuli ne bagamba nti nze mbalabye okumala ebbanga, buli vidiyo zammwe zonna ze muteekayo nzirabye. N'omugamba kweyeye kakati dengera olusuku ekituufu gwali okuba nga otulaba, dengera olusuku obe nga osobola okuba nga olwetegereza mu mbeera efaananako bwetyo. Mukulu gwoliko gwa Farm Business Uganda, tukubuulira ekituufu ne tusula enjala, ne tukubuulira ekituufu. Abatwagala basigala batwagala, abatatwagala era tebalitwagala, kubanga fe omulimu gwaffe ku busa. So olusuku terubadde lubi, kubanga ekisookera ddala nti okuva mu mwezi ogw'11 enkuba ebadde etonnya, oba mu gw'10 enkuba ebadde eri kutonnya paka guno mwezi gwa 2 enkuba eri kutonnya, niyo olusuku olulaba engeri gye lufaanamu, essanja, ebiwuka birumbye, ate ebintu ebyo tutera obigamba abalimi baffe. Ekitooke kyandibadde ekirungi okukijjanjaba mu biseera eby'enkuba, kubanga nti bw'oteekako eddagala liba lisobola okuyingira mangu mu ttaka mu kitooke kyo. Naye ate abamu mulinda oluusi enkuba eweddeyo n'oleeta eddagala n'oteekako okusalira, temutusalira. Jjukira buli wootasalira kitooke kino, ekitooke kyandibadde kirungi mu biseera eby'omusana n'oba nga si woosalira, kubanga bw'osalira ekitooke mu biseera eby'omusana ekitooke kifuuka kikola ekyayi, era ebimu byewetamu. Mukyajjukira oba mujjukira ennimiro zammwe muzisanga zeeyiseemu, zeemenyemu, ebitooke byemenyemu nga tebigudde. Kitegeeza omusana gujja gukuba direct ku mugogo, mugogo ne gumaliriza nga gugweseza amazzi ne gumenyekamu. Naye lino essanja olekako mu biseera by'omusana dikka bweti ne bikka omugogo, nti omusana negugira tegukuba direct ku mugogo. Kira tutera kiga nti bw'oba tolina mazzi nga toliraanye mazzi, oba nga tolina mazzi ku lusuku lwo oba ku bitooke byo, kyetukugamba kiba ekintu kimu nti olusuku lwo lukwate. Bw'omala okulukwata tolusalira mu biseera eby'omusana nga tolina mazzi. Oba olina amazzi oli waddembe okuba nga okola ki, ng'olusalira, kubanga omanya nti luba lugenda kufuna ki, luba lugenda kuba nga lufuna embeera ey'enkuba oba ey'amazzi, kubanga teruggwamu, terukamuka. Naye luno weruba nga olusuku lwo lwa musana, tosaanidde kulusalira ku lw'ensonga y'okwekuuma ebitooke bye butagwera, ofuuka kyenvu, mbeera efaananako bwetyo, okugwa, okumenyeka n'okufaanana nga terufaananikika. Naye ebiseera biba nga bya nkuba, kiba kirungi n'osalira olusuku ne lufaanana bulungi. Buli ettooke luno w'olusalira, kakwekizambo nti ffe twemwa ne twesala enviiri, twesaza ebirevu, twesaza enkwawa, nti bw'onaabeera n'ebyoya ebyo oba omwoyo ogwo mu nkwawa togenda beera na mirembe. Bantu bangi nti kankwekizampo yiino nti bw'oba olina enviiri ku mutwe, abamu abamanyira nti enviiri taziwana mwezi oba wiikisi 2 or 3, buli wiiki aba asala enviiri. Bw'azirekako zimulumya omutwe, zikola zitya, oli kubanga oli kiraba. So bwekityo kye tulina okutegeeza nti n'ekitooke bwe kityo kiwe kyeyagale, kiwe kibe nga kisanyuka, olwo nno olyoka obe nga osobola okufuna mu lusuku. Naye kino kye mbagamba nti twewala okubeera nga tulekera abantu ennimiro ffe tetuliiwo, tuli bweru n'okanya sindika ssente. Bw'obala ssente omwami ono z'ataddemu oyinza obutakkiriza, so naye ng'olaba olusuku we luli. Ekirala kino nkigamba abantu mwe bali eyo, abamu ensuku zitwononeseeko. Nga lwaki zitwononeseeko? Nti omuntu ayinza okugamba nti twetaagayo eddagala erya kutta ebiwuka. Kiwuka kitulumbye oba tugeze ng'omukozi n'ogamba ssente zaaki mukole oli kubanga okitegeera. So naye ate eriyo abamu abataddemu naye nga ssente zaabwe tebalaba ssente gye zivudde oba gye ziraze oba kye zikoze mu mbeera efaananako bwetyo. Mukutu gw'oliko gwa Farm Business Uganda obadde ogimanyi nti ffe Farm Business Uganda nti mulimi ku mulimi tukusomesa ne tukuwa amagezi ku kintu ekyo. Ennamba ziri mu kalango ez'okkubako n'eza WhatsApp. Akalango kasooka ate era akalango ako ne kasembayo. Lusuku olulaba ndowooza eka nnamba ya lusuku, naye bw'oba ogirabye girengere. Ebyo byonna by'olengera bitooke, ndiizi, bogoya, ebiganda ebyaffe bino eby'amatooke bye bisingamu okubeera ebingi. Oli kubanga okola ki? Oli kubanga okitegeera. So terubadde lubi kubanga omudde abadde akuumye, naye endabirira ekiwuka ekyayingiramu ne ssente kisinziira ku kwogera. Olaba nga ssente tezirina
kyezikoze ogwaffe gwakubuusa oba oli kubanga okitegeera tukubulira amazima netusula enjala. So tujja kubanga twongera okubanga tukulambuzaako era nga bwoli okubanga olaba titerubadde lubi okutwalizaamu oba awalala naye olaba nga endabirira ebulamu, olaba amatooka galiko gamu. So bwekityo bwe kiri naye tubebaza mwe mwenna abatwesiga ne mutusindika ne mutugaa genda onnambuulireko farm business mugere munnambuulireko ekituufu nateekeyo ettaka lyange nateekeyo ennimiro yange naye simanyi bandaga birala. Can you imagine? Nabuuziza omukyalo omu ne mugamba naye omuntu ali okwata aka vidiyo kano ak'emiti okuweereza emiti tali kubanga agiraba asaba ezo sente egyo $40,000 okulabirira mbusimanyi emiti giriwa gyagenda olabirira omwaka gumu naye ng'omuti emiti ka vidiyo banne simanyi sijja kata kubanga sirina buyinza okuva eri kirayant oyo naye naawe osobola okukaaba n'ogamba nti naye ate ng'ekyewunyisa ate bano oba balinga kampuni abakalitunsi disitulikiti y'e Kayunga eyo gye bamulima naye naffe bwe tukola emirimu gye gimu amakampuni bitongole nawe ng'oli omu ku bayamba abalimi nkwegayirira tovumaganya mulimu gwaffe kwe kusaba kwange. Omuntu akwadde sente naye ogenda mugamba ki bwakomyewo kubanga abamu bali ku kyeyo abantu bali mu nsi za Middle East oba bali bw'eggwanga tubbiddwa tufereddwa eri abantu betulowooza nti bannaffe so nga si bannaffe okutwaliza abamu oba awalala nga bo beenoonyeza. Kyenjagala okugamba nti awali akasente akafu wabawo n'akasente akalamu kyoba otegeera. Awali akasente akalamu tulowooza nti n'abantu bonna babi era nnyongera okibaga nti ffe tetulina Facebook. Waliwo abajjange mabegako banzibira ku Facebook nze sobola mbeesiga ntya nga banzibira ku Facebook. Gwe tojja gwe babbira ku Facebook ojja n'oleeta amata agayiika oli yaga tukomyangawo emboozi ebyayita. So bwe babakubbira ku Facebook ffe totujje ku Facebook, ffe tuli ku YouTube kwokka. TikTok akawunti gyeri naye tukyagiriisa kubanga yali etuvuga ki ng'etuvuga supiidi oli kubanga okitegeera. Omukutu gw'oliko gwa Farm Business Uganda, logo ya kitooke na mutwe gwa nte bwe subscribinga no likinga ekyo nno kibeera ky'amaanyi. Ndowooza katulambulemu olulabe muddo gwabadde yagukuuma nga taguwadde mwaganya naye ate bwe tulengera engeri gye lufaananamu ekituufu tekiwa maanyi. So tweyambeyambe mukozese abantu tuyamba nsaba mbadde mbaga nti n'abantu betukomye gumu tubeere bantu basaasizi. Ekyokulala betukola omulimu gwe gumu tusaasire abantu abali ebweru w'eggwanga kubanga sente zaabwe tebazinoga ku miti nga naye bw'oli e Uganda wano nga zikukuba. Omuntu ali ebweru w'eggwanga ng'agenze ayiye obulamu n'akomawo n'asanga bino nga weebiti, omuntu n'asanga ennimiro gye yakwasa temuli kirimu namutukozesezza omwaganya ate okubba abantu abo. Tukozesezza omwaganya okubba abantu abali mu nsi etali Uganda. So mbasaba nti naawe alinanga bakugamba nti projekiti gyeri ddala ekwatagana ku by'obulimi osobola tuyambisa nogamba tugikulambulira oba ttaka bagamba gye liri naye ennyumba bakugamba nnyumba ffe tetubeeramu ebyo. Twagala sekita eno ey'ebyobulimi era sekita eno ey'ebyobulunzi. Bwe baba bakugambye nti ennimiro oba ennimiro nnyaanya kasooli muwogo biki tusindikeyo fe ofuna amafuta gokka. Yes ofune ekintu ekituufu ffe tukweta lipooti entuufu tewali asobola kungulirira oba oli kubanga okitegeera. Tero kigamba abantu abamu batusindika ku malimiro gamu oba ku mataka gamu tiffe kye tusangayo kye tukuwa. Nze kyensangayo ekyo kyenkuwa. Lusukulu luno eka namba naye ndowooza olaba lufaanana ate era kyewuunyisa ate nga kituufu, kyewuunyisa ate nga kituufu, kyewuunyisa ate nga kituufu. Omukutu gw'oliko gwegwo Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Ndowooza okyetegereza
budde buwungeddemuuko naye mujja tugumiikirizaamu oza kubanga ennimiro giraba kubanga ennimiro gyetegereza tewabadde wabi nti abadde agezezaako obutakuumiramu muddo naye bwe tudda mu ngeri gy'alabiriddemu ekituufu si ya mulembe sinzira kasente kaweebwa sente kaweebwa ndowooza oli kubanga weetegereza kutu gw'oliko gwegwo gwa farm business Uganda ebyaffe byebyo essuku lwerwo. Yes, naye mbasaba nti tusubscribinge channel yaffe eyongereyo mu bantu kuba bw'eneeyongerayo ekituufu neeyongerayo mu balimi wamu balunzi kigenda kubanga kitukolera ddala bulungi abantu wamu bagenda tegeera amazima bangi ate tebanaatwala ne bajja n'akabazuula nakola ki naye bannaaye muli gamu kwegamba omuntu mulaba nga asanyuse mu mbeera efaananako bwetyo. So ennimiro bwetyo eri ddala eno paati eringa ey'okukubo eringa erabikako obulungi naye buhingira munda era eno paati gy'olaba ya ku kkubo erabikirako okitegeera nti bw'otuukawo sobolabako nti waliwo engeri y'ebitooke naye tuuka munda n'atuuka munda ojja kutya ensi otya ne levo ey'abantu ogwaffe gwegwo Mukama yamanyi naawe gwamanyi kyotusasula naye ffe tukubuulira ekituufu kyennyini. Mwebale nnyo mweddala kutugoberera mu kutuguno. Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi ow'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ebiba biriko. Omulunzi ow'ente, embuzi, endiga, obumyu naawe batuukirira ofune amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kwoteka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761480004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, Farmer to Farmer, mulimi ku mulimi.